Genza gitya Big Fun ekintabuli ky'omuziki ekisinga ebicamula bingi omutabizi mugigenza gitya tutumidde bakodomi ba Ben Sentongo bali batya bambi sajja muntu talina mutawana Beni yagondera ensi n'ensi n'emugondera Aneti yabulidde waleero yali oli munoonyezaako n'akubula Aneti gy'oli ng'osirisa onuuna ki n'omuntu asirika ennyo gye baliko omukwano ono kadima ku beat one obulamu buli butya abangambye onnoonye konze kamukubire leero njogera n'ani ono oyogera n'omukyala bamuyita Mbawadde Wini osinzidde wa Mbawadde nsinzidde Nakirebe oli Nakirebe watunda lumonde Nakirebe eno ku Lwemasaka eno awo batunda lumonde walala Nakirebe ntegeddewo batundawo ebintu ku kkubaawo biki miyembe buki okay kale buzibu kitundiramu tulabe mukama wange ndudde nga nkunoonya naye kama mpadde chance nenkufuna Amina nina obuzibu nina omwana saawe nawezezza emyaka 6 naye taata we munoonyeza ebbanga kuba yandeka olubuto yalumanyaako nandekawo kubanza ebigambo yaŋŋamba nti ŋŋamba taata wo mukambwe n'atambula n'agenda gundi saafuna chance kumanya waabwe nemwesibako kuba nafuna ennamba ye nemwesibako ndagirira ewaabwe n'alema naye twakoma twalabagana n'omwami oyo yali 2018 yali azze ku kyalo bakiyita Kikunyu Amengo ngazze kola kye Kikunyu yali akuba bidongo mukama wange yali mu group ki bano ayina omusomwami yali amukozesa bamuyita Angel nga DJ nga ya DJ akuba bidongo ne batambula ku byalo bwe biti nabikutabulira munange kayimba kike yakuba kwolwa akakutengula emmeme nakati kantama buli wenkawulira kali kayimba ki nakerabira naye nga bwenkawulira nsobola okukajjukira naye budde uno nakwanira awo n'oga nti kangende n'ono kati mwegatta emirundi emeka okutuuka okufuna olubuto mwami Kadi Mataata mwegatta naye saamanya nti ofunye nti nfunye olumwalabagana kwolwo lumwakimaliriza ekyaki taata kyennyini ekyensonga oba mwerabalaba emirundi egiwera kale tweraba kale era tetwalwawo nga gwaweranga omwezi ne tusisinkana ne tubeera ffenna embeera mwenna bwafunira olubuto awo nafunira olubuto ate nga ndi wa maama gwe mulundi ogwasooka okwegattira gwafunira olubuto gwe nasooka okwegatta n'omuvubuka oyo omuvubuka ono bamuyitangani oba bamuyitaani omuvubuka erinnya lye nnamanyako baali bamuyitambidde baali bamuyitambidde lyerinnya lye nnamanyako lyokka DJ Mbidde ye yali yeeyitambidde nga yembidde lye bamuyita era nga naye yedde yeeyita wamulaba bulungi nga talina wamu bakafaanana nale bombidde oba ki oba kuba waliwo nale bombidde oba alina wamuyita oba ki nedda mukama wange ate bava ku luguudo lwe lumu olwo kati nedda mukama wange naye nga bali bamuyitambidde okay kakati njagala tukwate empola omwami oyo mumaliriza akugambye ebyagambye mumaliriza wamugamba nti ofunye olubuto oba tewamugamba already yali yakimanyi kubanga n'oba okukyalo bandabanga nga ngendawo we yali ng'atuula ku kasaaluuni ng'ogenda okuwulira ogamba yoyo mukyala mbidde muzito naye nga munenze semanyi engeri gye nali nga sifunanga ku lubuto nga nze simanyi luvannyuma nnyo ndaba bwe ngenda ngera wamanyi nga ngenda mu kiyigo ndaba kale akati mbidde ono bwewagendangayo ng'akuwa ku buyambi oba ku ki mbidde yali muntu nga kale ekintu kya ssente tagaba tata kono gamu nga tata mbidde nga tata teyakutwalako waabwe saafuna chansi yakuntwalako waabwe kati we yali abeera kaduuka awo kasaluuni woŋŋambye we yali apangisa yali ng'ajjawo buzi we yali akubira ebidongo waali walala nga abikubira miryango ng'asula mu manju naye kasaaluuni awo yagendanga kuwummulirawo nga kawungeezi ng'amaze okuva mu mirimu gye ng'egyo awo nga mukyala mbidde womusanga awo we ŋŋenda nga munnaye era sivaawo nga tovaawo
Okay, kakati njagala onyinyonyole mukwano. Yes, sebo. Kuba kati njagala kumanya kati buzibu ki bw'olina? Buzibu bwe nnina essaawa eno. Mwami Kadima ndudde n'omwana ono. Naye omwana buli wembeera naye atambula. Yinza mwebasa mu buliri. Yinza okugamba asobola n'okutuuka wansi w'ekitanda ng'atambula. Atambula bw'omwetegereza ennyo abanga ayina byagaayagaaya. Ng'aluma amannyo n'akuba omutwe ku kisenge ku ddongo. Kati ebbanga ligenderedde enfubye nga bwensobola. Noonyeza omusajja waliwo yali agambye okuntwalayo bwe yampa ennamba y'essimu. Naddamu okugikubako ng'essimu teriyo. Mbidde we yakulekaawo w'okyali? Nedda ssebo. Wavaawo naawe kitegeeza nti mwabula communication. Ngambe omwana wa bbanga ki? Omwana wa myaka 6. Mbidde teyajjako mu ddwaliro wadde? Mwami Kadima byonna byali bya maama. Maama yabikwasaganya? Byonna maama teyajjako mu ddwaliro, tamanyi mwana bw'afaanana, tamumanyi. Maama okyabeera naye? Maama nafuna obufumbo n'engana n'enfumbirwa awalala. Kali gy'oli? Ye ssebo. Omwana wagenda mu bufumbo? Ye, era omwami gwe nafumbirwa yankwanani n'olubuto lwange. Olwo lw'oyo omwana abasajja. Yankwanani n'olubuto lwange. Nembeera naye era omwana amanyi oli. Ekitegeeza nti oyo omusajja yakuliriza olubuto olwo? Ye yalukuliriza naye kati mpulira ndaba emirembe gimpeddeko, omwana yeekuba alina ebintu byakola emisana abeeroke naye ekiro atabuka aluma amannyo. Kati ononyambidde? Nonyambidde simanyi we ngenda mujja, simanyi. Omwana yafaananamu kumbidde? Omwana saalabako kuba ewaabwe. Nedda nti osobola okusika ekifaananyi noga nti omwana ono yamalayo mbidde? Omwana oyo mulabe engalo n'ebigere byambidde era mufaanane, ebigere bw'obiraba byambidde. Mbidde wasinga mwegombako ki? Mbidde namwegomba ng'omuntu era namwagala ng'omuntu. Yali atabula ekyuma ebiseera ebyo. Kati kutu mbidde. Nyanya ebiseera ebyo. Kakati maama tetutera n'okunoonya ku Mande naye katukikolere. Kasita onoonyeza ennamba yetugiyina bwe tunaafuna ekikwata ku Mbidde kyonna tewawulirako nti Mbidde oba abeera Bugerero oba abeera wa? Mbidde oyo baŋŋambako ewaabwe baŋŋamba Kayabwe. Simanyi oba oviiramu awo ku siteegi weeyongerako munda naye saategeera luddawa. Naye ndudde nga munoonya simulaba naye bambi amundabiddeko oba amanyi Mbidde kuba ye muntu wa bidongodongo bw'ati atambula butambula. Naye ng'okimanyi gyali mulamu? Gyali naye amumanyi kuba amanyikiddwa kubanga abantu b'omu Kikunyu Kamengo bamumanyi, mu Kikunyu awo bamumanyi kuba e Masaka. Kale tweyanziza mukwano, tweyanzeege tujja kumufuna. Kyemmanyi nti ono Mbidde tajja tubula. Ye mukama wange tujja kuba tukkubira. Kale omwami mutulabire omugambe yebala okuba omugumiikiriza. Yesebo. N'okuyamba n'atagobya mwana n'akuliriza olubuto. Neyanza taata mwami. Era omugaye nti muzira. Okwogera naawe ne mutabogoza. Kale. Omwami mugambe muzira. Kale mukama wange. Kale. Nyumirwa muziki n'ebisesa. Kigenze kitya Beat ekintabuli ky'omuziki ekisinga. Kale tubeebaza okubanga mbadde nabo. Ekituufu nnyo tubeebaza nnyo bannaffe, temujjanga okwo mwebale kwagala Beat FM ekintabuli ky'omuziki. Nenjagala okuddamu okubategeeza nti gwe omuyimbi yenna ali eyo bw'ayagala okulikodinga oluyimba lwo mu studio. Omukisa weeguli tulina studio bagita Dibro Music Studio, tusangibwa Kamwokya. Munnange tulikodinga ennyimba z'abayimbi ate ne tubayambira ddala abayimbi abo kubafuula ab'amaanyi. Kati gwe omuyimbi olina ennyimba zo mu kitabo waziwandiika ziri mu mutwe, otya ogenda mu studio togendangayokko. Tulina studio bagita Dibro Music Studio. Gwe omuyimbi baagala okuyimba oba alina ennyimba zo mu kitabo gwe
bonkubira essimu eri 0702 23 23 noba to recording ankonga gwe mundi gwo gusoose jangu mu studio yaffe ya Dibro egenda kujja olulimba ne obero oli mu kyalo ogenda kudda ngo olulimba lwa kabinyonga nene Kampala lutambuza omuyimbi kuba ku namba y'essimu eno 0702 23 kale nyange nyongera okuyita abawala benayise abawala babiri abaniriza abagenyi ku reception babeetaaga ng'olina empisa mukwano ne bakashiers babiri nga mwabisoma aba housemaids awo nibo batwabisoma bagamba nti bakwetaaga mu bwangu omwangu yattenswa mu luzungu kiba kitya the quicker one kills the ant. Ogezezzaako beetaaga ne ba housemaids nga ba houseboys nga muli basajja ne baddereva babiri kale bakubireko ku simu 0756 90 mm 05 0756 90 mm05 ne 0745 53 0039 0745 53 0039 kajobise tukensembeza wano mukigenze gita tukwaragana encha Mungu anatwazika ku bulamu abagiriko bane mwebali nakuzoma zigenda kubera 23 tugenda wali eri kusamba mpira gwa Beat Fans Club essemuto mulule abo tugenda kubera ku kisabo kyaffe ekyomululaawo tugamba nti bane mujje awo ku Kiribo Primary School tugenda okubeera ku Sunday eyo tekyali kulanga kulate muwakana Governor Boy weteeketeke tujja kusamba mpira kulya mmere na kunywa ebyo ebikulu n'okusanga ku bawagizi baffe abasaidizeeyo ez'omulule awo kapeeka luddawa mujje mwegattirawo tubakuba omupiira twazzeemu nga bulijjo kitera okuba nga kiri ekibimba nga bagamba nti kigenda kuba nga kijja ziba ennyimba 12 ezisinga okwokya effe nawe twagala okuba nga tubasiibula tubagamba nti mbeere bulungi mweraba Doctor, wamulira omusujja omutwe wano Wama doctor